Mezi okuva mu ggombolola ya Mutuba 7 Kasekaba Munaanika bakedde kukiika mbuga n'amakula g'abeene nga gabatikuddwa Omutaka Ssenjobe Wile Zaabu omukulu w'ekika ky'enjobe. Ebirabo bifuuse mu bubaka obumutikkiddwa Beene Ssaabasajja Kabaka, Omutaka Ssenjobe Wile Zaabu awadde Obuganda amagezi okukolera ku ttaka emirimu egy'enjawulo kiyambeko okuziyiza abasaatuusi abagufudde omugano okubba ettaka ly'abantu. ettaka erisinga okutwalibwa sigaanye ettono ennyo osanga abasaatuusi nga baligenzeeko, naye bwe munaakubiriza abantu be ne bakola ettaka ne balikolerako ettaka abasaatuusi bajja kuba baki batini. Ono era akunze Obuganda okulwanyisa nawookera w'obwavu naddala nga bayita mu kujjumbira eby'obulimi. Ng'oli munnabulemeezi olina ettaka ne bwe kaba kakkoota kayiika, tulina emmere eyaffe ey'okulya ate era tulime n'ebyo ebivaamu ssente. Omwami w'eggombolola ya Mutuba 7 Kasekaba Munaanika Lubega Abbas asinzidde wano ne yeebaza Obwakabaka olw'amaanyi ge butadde mu kusitula ebyenjigiriza mu bulemeezi, kyokka n'asaba bongere ku bbasale ze babawa olw'obwetaavu obungi. Ntono ate ng'obwetaavu bambi bungi, ekyo nakyo kitusoomooza kubanga ojja nofunye 10 oziranga kubanga twagala ebintu bibeere mu bwolefu ne bajja 8 otandika okutunuulira bw'ogenda kulondamu 10 ate nga bonna basaanira okuweebwa. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka Omukungu Moses Luutu asinzidde wano n'akubira abakulembeze ba Kabondo ka Buganda omulanga okumalawo entalo eziri wakati waabwe naddala ezibaleetedde okujja amaaso ku mulabe bwe balwanyisa. Tuli mu ccupa ng'enseenene eyazikutte zaateeseteese okulya naye ng'ezimu ziruma zinnaazo mu ccupa mwennyini, okubanga Luutu yalwana ne Ssekitooleko okulaba nga twesaanyaawo, okulaba nga twemalawo, ensi yaffe tugiwaddeyo. Omubaka akiikirira Bamunaanika Robert Ssekitooleko nga ye yakulembeddemu bannabyabufuzi asabye bannabulemeezi okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka ku mitendera gyonna. Ate abawa wano be baba wonna ate bali bulungi era bayina awaddeyo ente era yayina endala, ate ayongera obutawaayo era ogenda olaba tafuna. So gwe mwoyo bwe tutambulamu era tulowooza ffe tukyali bawulize. Hassan Kasagga, BBS Telefina, Gambuuze. Kakati okweyagaliza n'obutawangana kitiibwa